tebalina bye bakoze by'amaanyi kubeera nga they are serious artists. Agamba nti basuubiza ne batatuukiriza. Aba federation ayinza oba nga mutuufu ayinza oba nga mukyamu, nze simanyi bye basuubiza, yabibabuulira bye basuubiza ne batatuukiriza. Nati byebyo kati ebyo bya hihashise. Hey, the old lady said, the grandmother said, byebyo bya said, because tekiriiko ekyo fact oba okitegeera, because bw'abanga asobola okulambulula ensonga ye n'agamba kino kyalina kubeera bwe kiti ne kitakolwa oba kiri kyalina, it makes a lot of sense, but if it's not in that light then aba ayogera byaki. Oli otya? Sigamba ndi wano. Fashion nga nnaku zino gikwasizza maanyi, olinga mushawo? Saagala bintu byakusaagasaaga, awo twavuddewo, tulina ekintu ekyambusa waggulu. Bayimbi mbayigiriza okuyimba, kakati nsigaza bayigiriza kwambala. Bayimbi ki boyigiriza okuyimba? Bonna abasinga mbayigiriza okuyimba, balabira ku nze ne babaako kye bakola, kakati ngenda bayigiriza ne bwe bambala. Kintu kino omuyimbi ajja kuva ngenda balaga bwe bakikola, kozi bino tebabitegeera. Bino byennyambadde wali olabyeyo omuyimbi abyambadde kitegedde, so ngenda kibayigiriza kwegana nakyo babeere nga bakimanyi. Okusooka nga nkulaba mbadde manyoba engeri gye twakulaba nga oli mu gym wayingidde gundi. Nedda martial arts mukoze from way back since P6 mbadde nkola martial arts. Obyambala si kibi. So it's always good okukyusaamu fashion, kitegeera noonyirira bwoti kwegana ne kikusukkako n'alaba ne kimusobera. Yeah, brand bagiyita Le Cool. Twatandise okumakinga sure ntubalaga engeri gye mulina okwambalamu. Yambala wero onyume ng'oli free, olugoye luli free ng'era bw'olulaba. Bantu bayigiriza nnyo okwambala obupati nga bwe bakwata nnyo. Akantu ne kakunuuna wenna bw'oti ne kabeera nga kakunywezeza ofaaki. So no wagamba, let me show you how fashion is. We have to be fashionable as artists because ebintu ebyo abantu babirabirako nalaba outfit eyo nnungi o style ya kabi eyo, so twagala tubalage styles eziri different. Ekintu kino ekya bato nakulabako ng'ogamba wavayoko n'olwanisa ekintu ekya bato nga tokiwagira nnyo nga gwe kati tubadde tuli awo ne tulaba nti Bebe Cool ne Chameleon ne baagala kukola bato, okyogerako? Bato ne bagikola, it's not bad. Chameleon ne Bebe Cool, they are friends. Mukulaba okwange, it's a good battle because eva mu kifo ekirungi. It's just a musical exhibition ze bwenjira, but I don't think they would have a battle. They'll just exhibit their music, abantu balabe music waabwe. It's a joint show. I don't think they would have a battle. Battle bintu birala nnyo. Battle obeera ng'olina rival n'ojja ku stage ne bateekawo beat buli omu n'atandika kusabula munneraga. Si nnyimba ze mwayimba, wabula ennyimba eziraga nti gwasinga oli jangu freestyling, jangu oteekewo omuliro. So si kiwa nti kyekintu kye bakola. Tuli mu kwerimba. Ebyo byakwerimba esi bato. Battles gye ziri ewalala. Bino bye bakola, it looks like verses nga bw'olaba like Abamerika gye bakola mu lockdown verses. Ono n'aleeta oluyimba lwe n'ono n'aleeta, oli n'aleeta n'olwo n'aleeta. But it's always beautiful if kikoleddwa mu spirit ennungi. Naye biba nga byakwewalana. Sira bwe bituyambira. Ate nze nondawo okwatagana okukolagana other than okukola battle. Saagala lwana na muntu. Wabula manja ne collaborating. I think it's far more beautiful. Oba kitegeera than mbumbu bankutte mbatolinge biniganta, mbatolinge Viper ranking. Oba kitegeera abayimbi ngabo abo bakwano bange. Ompulire mbundi ku stage ne Mark the Urban mbutuli mu kukuba Bad Sparks. Mbutuli mu kwevasinga tekyetaagisa because twetaaga kwatagana to working together. Omanya abantu abasinga baagala nnyo ebintu bya friction, nze nkusinga. Oyinza olowooza osinga omuntu niyo oyinza okuba nti omusinga. So tekyetaagisa waki temukwatagana wamu ne mukola mwenna. Yes, mukolagane. Kubamu akafaananyi nga nina collabo nze ne Peter Miles ne Cindy ne maybe dancehall artist omuwala omulala owakabi. Oba okitegeera ababaana kati ne twegatta ne tukola oluyimba lumu. Kyandibadde beautiful. Tojjukira ennyimba z'edda abayimbi nga beegatta abaswangs ne bagatta aba all stars ezo zonna. Those are nice projects to look at. Ezo projects zituyunitinga. Naye bino ebirala maani bya division ate tebiyamba industry ekkula. Because
abantu abasinga baagala abayimbi nga bali divided. Gavumenti byesinga n'okwagala ndowooza abayimbi nga baawukanye nga buli omu alwana ne munne. Tetwagala kulwanagana, tulina okukwatagana mu mutima omulungi, tukole music tumuteekeyo abantu banyumirwe. Side for yagamba government eringa yagala okiyingira era deputy speaker yavayo kona akola tweet nga yali ready okuteekamu ssente n'agamba let him stop thinking like Bajjo. Ye bwe yagambye mu interview ye alikira okulowooza nga Bajjo akwate ssente ezo bayambe music industry so ziteeka mu bintu nga Batto tebibayamba. No, Azawi alina point here. I think it's also valid because sirowooza nti ebiteri bivalid ogamba nti oli alinga Bajjo. Ekyo sisobola kugenda nakyo naye point ye gyawa it makes sense nti twandi investinze mu facilities ezisobola oyamba abayimbi oba okitegeera where artists can do boot camps, where artists can actually do things ebiyamba industry ogenda waggulu. Naye gavumenti terina tuwa ssente oba okitegeera tusobola okweyiya mu ngeri emu oba endala. Okitegeera music ono waba hasla okitegeera tojja ng'opulani nze ng'omanyi ssente z'ogenda ofuna mu music nga buli kimu okimanyi weeyiya bweyiya n'obaako wootuuse. So ne kikwata waliwo oluyimba lwota ne lutakola olulala ne lukola endala ne zifa, nnyimba nyingi ezifa okusinga ezikola. So nze kyendowooza Azawi yes alina point, yeetaaga nayo tunulamu at least bayambe industry other than okuyamba sekinoomu oba abantu babiri. I don't think it makes more sense if bayamba on the grand scheme of things ne batunuulira buli omu. It would help us ng'abayimbi oba okitegeera ffenna generally cause kiyambiramu omuto singa oyambira ku scale ennene oba oyambiddemu abayimbi abato abatannavaayo bonna so nga toyambye just baatuukayo dda. Yeah. This week yenyini tulabye abayimbi nga bagenze mu babayise mu parliament bafunye appointment. Ne tulaba Wuma yagenze ne tulaba ne federation nayo ngege. Noonya Wuma wana naye tewali Wuma. Waliwo Majiiko. Wuma ekibiina ekibatwalamu abayimbi. Wuma, okay. Nkitegedde. Them going abamu bagenze banoonya babayambe ku bintu bya Kola Tunes abamu nga bagenze ku verifying empapula ze bawaayo about buli omu agezaako kulaga nti akola ekizibu kye tuyina buli section ati ekyo ekizibu kye nagambye singa abantu bakwatagana ne babeera nga batambulira ku mulama gwe gumu waliwo abanoonya amajja mu gavumenti mu bayimbi bano mu groups ezo golowooza mo temuli mu group golowooza kati let's say federation esobola obeera ne group erimu abayimbi bonna mbu mulimu abayimbi nga 3 naye golowooza tewaliyo kakundi kalala kalimu 4 oba 3 nga bwe bateesa ebyabwe ebiri eri okitegedde walina okubeera nga waliyo group endala oba okitegeera nze cause usually nze ebintu bino mbalaba bayiya nnyo bakola bye balina okukola bo olaba oyagala kukima ssente omwagala funa ssente muzifuna oba mwagala yamba industry will be happy to see that you are helping the industry. Nze kyembasabira batuukirize ebintu byonna bye balwanira cause callback tunes zituyamba. Nze sibanko na luyimba callback tunes obwo bubbi ani gwe wa 5%. Sisobola bintu bingi byesisobola nze kukola okitegeera onsanga emutundu engenda ngenzera bamaama wange nze ndiwo emutundu nenzeyo njitawaawo gye basiiba abayimbi njitawaawo neneyongerayo emutundu eri kanaala sisobola yadde eddakiika bayimbi bannange kati nze nsobola okugamba abayimbi abali ku federation bangi siba kiri bangi nina benyambye naye nga bo tebanyambangako. Yes. Yali muyambyeko. Yali muyambyeko. Tunyumyamu naye oyo mukwano gwange. Mi mukwano gwange. That's good for him. Then anyway, baby ayinza okuba nga alaba fashion yange nemunyumira so mbali nawe muyambidde. Wero. Mukuba wero. Anderson tukwataganye nnyo. He's also a good guy ate mugezigezi.
So I feel like abantu abaliyo eyo maani bakabi naye omulamwa okitegeera siri sure nnyo ebintu bino bibuzaabuza oba okitegeera bibuzaabuzaamu because I have a lot of people eyo benjagala and I love them, I really appreciate them, but simanyi oba tutambulira ku mulamwa mutuufu gwa kuyamba industry yonna si kuyamba bamu nze kyekyo ekinnuma nti omuntu agende yeefunire miliyoni 5 oba oli yeefunire 10 ninga zifunye nga ye fena twagala sente oba okitegeera naye tutunulire industry if you're looking at that naye ate government terina tuwa sente government erina okutuyamba kutwenebolingira bintu bimu kubeera nga bitambula bulungi so siyo okutuwa sente okitegeera nze nina studio ewaka gye neekolera mu sente zange buli week nina abayimbi bendeeta mu studio ne bakolera bwereere golooza studio wano abantu ze bazimbidde abalala bayinza okukkiriza omuntu ajja ayimbiremu obwereere nze nateekamu ezange ngenda ntwala time yange nenjiwa omuyimbi nze ate nze abeerondera bwe ndaba omuntu ng'alina kyakola mwerondera. I'm producing albums for artists, young artists. Gotuddawo golowooza mbu weetaaga gavumenti ejje kuwa ssente obayambe nze siina nnyo ninamu akatono ke neeyiya n'ogenda ali n'oyimba n'ogenda ali n'ofunayo obutonotono bw'ofunye online n'okola bw endorsements n'ofuna ssente zo naye n'ozinvestinga mu balala bw'obanga tosobola kuinvestinga mu zizo oyinza otya okuinvestinga mu ze bakuwadde gavumenti kozi ze ndabye abayimbi bangi wano bakola group z'abayimbi mbu bagala kuyamba abayimbi ogenda olaba bonna babagobye omuyimbi nasigala bwomu nga yina group crew yalagawa kati lwaki oba otugamba mbu ojja yamba abangi nga gwe kennyini toswe ekikyo kikulemye okukola nze mma nina kulabira ku nkolayo gwe ng'omuntu nendaba oba tusobola okugenda mu maaso but most of these people bw'obeetegereza on a deeper level they are not capable oba okitegeera if you are incapable on your own how will you be capable when you are enabled with money ng'obadde togabanga oyina ezize entonotono kakati ate banakuwa ennyingi onoozigaba ojja wuunga sente bwe zijja nga nnyingi owuunga zijjukira nafuna sente nnyingi naye ndowooza ababanka bagenda kunziba nenzikwata nenzijja mu bank account kwe zaatuukira nenziteeka ku yokubiri nga ndowooza eno kwe zituukidde bayinza okuba nga bagitegedde naye nga banka y'emu ne just butengo kati gwe imagininga omuntu nga bamuwadde sente nnyingi ate otunulira ebintu byonna bye yali ayagala okukola nanjala angula emmotoka eno nkole tagenda kulowooza ku general tasobola kikola ekyo kisoboka mu bantu nga ffe abali a bit relaxed oba okitegeera gundi gulunede okuvayo n'agamba mbu they are failures koyo omu kubadde basiibayo navayo n'abagamba mbu ba failure alimba si ba failure. I don't think abantu abali federation ba failure. Those are very good artists. Grenade ayinza okuba ayogeza busungu in the moment. I don't think he means what he's saying. Toyinza yita bayimbi banno ba failure, but Grenade muto wange, all I can tell him, tayogera sometimes with a lot of emotions ku mutwe gwe. Abere relaxed, olusi kirungi n'okukola interview. Sirikako, oba okitegeera, sirikako olinde bw'onoobeera ng'okkakanye, then maybe osimbule embalaasi obeeko kyokola naye nga tonnakkakkana lwaki ate oba weeyingiza mu situation ng'eyo. So tayinza bayita tebalina bye bakoze by'amaanyi kubeera nga they are serious artists. Yagamba nti basuubiza ne batatuukiriza aba federation. Ayinza oba nga mutuufu, ayinza oba nga mukyamu, nze simanyi bye basuubiza, yabibabuulira bye basuubiza ne batatuukiriza nati byebyo kati ebyo bya hihashise. Hey, the old lady said, the grandmother said, byebyo bya said because tekiriiko ekyo fact oba okitegeera because bw'abanga asobola okulambulula ensonga ye n'agamba kino kyalina kubeera bwe kiti ne kitakolwa oba kiri kyalina, it makes a lot of sense, but if it's not in that light then aba ayogera byaki.